Story ya Sarah mpanvu ate yange eri so sad. Njagala emboozi eno tusooke tugive kinyusi ku kinyusi. Kubanga Sarah oyo muzungu gwe yatutteko omwana mwenna yabakutteko nnyo naddala abakyala. Mukwano gwo kennyini gwe weesiga asobola okutwalako bba oba n'ayingira mu makaago n'agasattulula. Kati kye kyatuuka ku Sarah. Njagala tutandike ku bulamu bwa Sarah bw'atandika butya. Afuna atya bbaawe omuzungu bakulaakulana batya. Mu lugendo lwabwe olw'okukulaakulana mukwano gwa Sarah nfanfe amanyiddwa nga Fiona ayingirira atya obufumbo bwa Sarah n'atuuka okwagala okweddiza amaka ga Sarah era yageddiza. Akati njagala tutandikire wano. Ka video kano nsaba okawo obudde kuba kawanvu naye nsaba okawo obudde. Naye njagala tumanye awamu nammwe ebintu bino bitandika bitya. Obadde okimanyi nti Sarah yali malaaya era ng'azanya gwa nsimbi wabula ogwe gwalinga gwa bbeeyi nga professional nga yeetundira mu nsi z'ebweru alinnya n'agenda n'akola delivery. Era obadde okimanyi nti Sarah ne Daniel beefunamu ogw'omulimu nga Sarah neekolera jange. Yo obadde okimanyi nti nfanfe wa Sarah amanyiddwa nga Fiona eyamutwalako omusajja Sarah eyamujja mu mbeera gye yalimu embi okutuuka okumulivula n'ayagala okumutwalira amaka ge kubeera yagatwala. Kakati akatambi kano kawanvu naye emboozi eno njagala tugive ku kinyusi ku kinyusi tusobole okumanya buli kimu nga bwe kyatandika. Njagala tutandikire ku bulamu bwa Sarah bwatandika butya era bwayonooneka butya. Nsaba video eno gimpe like. Bw'olikinga video kijambako okuba ntayitambula ku speed ya waggulu. Bw'ogilikinga etuuka ku buli muntu. Kakati njagala tutandikire wano bulamu bwa Sarah bwatandika butya era bwonooneka butya. Akatambi kaako. Sarah, you're losing that, like, cutting the story very short. Okay. Sarah, you're losing a mama way, around 2 years. The mama yekera jajja was a tata way. Okay. Kakati. Sarah, nakwenda jajja we. Munaku empitirivu at the age of 9 years. Yakusindika mujinja mutawuni. Akolenga housemaid. Namba ku family nga ngadda mutima. Era bwagagga mujinja mission nga family. Family ndikwata Sarah, ne musaya asome. Kaka P7 because yasomye kaka tono then zaina asoma kaka P7 kituka P7 naba bagukako she began prostitution everything you know I'm giving it what because mazabanga nga following that's why sina blogger yenna gwe I wanted to share everything with you kati natandika prostitution in Jinja Oshagera. Yeah. So during her line of doing that prostitution, I'm becoming a famous Mujinja, Natandika ogenda ebweru, Egypt, Thailand, Turkey, Malaysia, Jonathan mbuddeyo. Okiwulira? Kati ya meeting Daniel Bangkok. Daniel ngali kuzituwaze era then Sarah yalina mikwano gye bana na meetinga Daniel ne beeyagala yalina closest friend we bamuyita Fiona Mujinja amanyiddwa nga Fiona Nalongo kati namuconnectinga ku mukwano gwa Daniel so bwe bakukomayo Uganda ne babeera n'oyo Fiona nga bakyala b'abazungu okitegera naye nga b'abazungu tebanajja Uganda wano kati abazungu ne beeteesa ne bajja bonna era bwe bajja abakyala abo ne babanjula ewaabwe naye Sarah omusajja oyo bwe yali amwanjula teyamutwala awaabwe gye bamuzaala yamutwala mu famire eri eyamwaniriza ne muzeeyo ne muweerera kubanga famire eyo nene Mujinja sigera kulira linnya famire eyo ne banene ate balina omutima omulungi Okitegera? Okitegera. Kati naye dadi we bamuwaako buwi bintu nga bonagaye muzeeyi kati muweeko kozi taata wa Sarah atandise otegeera Sarah amaze funa muzungu taata wa Sarah musajja yawangalira mu Jinja bano abasuubula scrap oba kitegeera? Nkitegeera. So Sarah omuntu gwe yasooka okwanjulira abantu be nga family ye yali jjajjaawe because yamukuza amala omwanjula n'oli Nalongo naye bamwanjudde kati ate ye Nalongo bamwanjula ne bamutwala n'embuga
Nalongo yasooka Saara okufuna olubuto Nalongo n'azaala abalongo Saara n'abeera ne gaayi we for 2 years nga tafuna lubuto gaayi n'amugumiikiriza mu buli kimu kati Saara saidi bayitawo Kafunta Katweka Nkoko. The place is near Kingfisher. Eyo hotel beach gye bayita Kingfisher ejjinja. Mweyo area Saara mwalina ettaka. Lyabbali nga bw'okiwulira. Saara ye yagula ettaka eryo. Baawe n'ayongerezaako ne bagatta ne wagaziwa. So, of course baali bafuuse mwami na mukyala ne batandika okuzimba. Saara ne yateekako obusente bwe n'azimba. Eno story njikuwa. Ekintu Saara kye yali yakosa obulamu bwe. By then gwali mwenge na sigala. Okitegeera? Yeah, it's okay. Saara ne gaayi we everything was good. But jukira Saara agenda meetinga Daniel. Yali bano be bayita bajjeladidio. Bajjeladidio bamanyi abakyala abatwala abawala ebweru okwetunda. Because Saara yeetunda n'atuuka ekiseera ng'ate atikka abawala agenda kukola ki? Kwetunda. Okitegeera? Kati Saara ng'abeera nnyo n'emikwano. Ye omuntu ky'atamanya nti emikwano gye giyinza otuuka ekyala ne mufuukira ki? Ekizibu. Okitegeera? Kati baatandika mpola ne bbaawe. Nga bw'omanyi abakyala b'abazungu baagala nnyo okukola ebintu ebibasanyusa babba baabwe. Baawe n'asooka atandika omusaba bakolenga threesome. Kati baawe bwe yamusaba nga threesome nga kati Saara alondamu abawala be yatwalanga ebweru nga babasasula ssente ne bahavinga threesome nabo. Bawa Saara yali already nga muntu wakozesa ke bayita bakacwiri. Waji bayite enjaga ya ISIS. I think it's the one, eh? N'ayigiriza Saara okubeera ng'akozesa enjaga ya ice. Saara n'abecoming addicted kw'eyo enjaga. Kati bwe basanga enjaga eyo nga bagenda mu mabaala, Saara batalinawo mikwano gye, Saara n'afuna abawala ne bajja ne beebaka ne bbaawe naye on the same bed. Ne bakolanga bumu. A minute, eh? Yesima? I'm sorry, bade njogera ne mutabani wange. Kakati Saara n'atandika okuba ng'akola bupatiizi ewaka aleeta abawala. Baawe n'abaagala. Okitegeera ye ne bufuuka muzeeye. Ye asanyusa muzungu nti tannazaala kasanyusa omuzungu we. After all omusajja yali amwagala nga buli kimu akimukoledde. First birthday ya Saara ng'alina oyo omuzungu. Baawe ng'amugulira golf. Birthday gift. Babeera. Kati olwo nali Fiona alina omuzungu we. Funya olubuto, omuzungu amufaako kugamba bonna bakyala b'abazungu. I'm going to tell you this. Ku myaka gya Saara ne Fiona mu jjinja be bawala abaasooka okubeera n'abazungu ababafaako. Oba kitegeera nga bakuba bbaala ku bbaala nga be bawala abasipendi nga kye bayita sente mu mabaala on a daily basics. Naye nga Saara ekyenjawulo ekyakola ne bbaawe okukozesa kacwiri n'okukola nga gye threesome kati gubikaminga mu ki? Muze. So time etuuka bazimba ennyumba yaabwe. Bajingira mu COVID. Bwe bayingira ennyumba eyo mu COVID, by then nga tebanayingira nnyumba bawa Saara erina akaana ke adoptinga ku kyalo. Akaana ako nga azadde bako tebalina ssente naye nga akagezi nga kawala nga yakasasulira school fees. Bagenda oyingira COVID akaana kali kamaze otuula P7. Baagala mugambe engeri gye tutalina mwana. Ate bazadde bange bali kujja. Like bagenda oyingira COVID nga ndoza a few weeks Museveni. Few months Museveni akalewo. Bazadde omulenzi ne bajja Uganda. N'amugamba tugenda kwebowa. We need to get some child. Kati tuleete oli omwana gwe tulabirira abeere naffe wano. Saara n'agamba it's okay. Amuleeta. Bwe yamuleeta jjukira omusajja yali amanyiira biri ebyokukola nga threesome. Sokolindeko.